Mpalana ya muliraanwa eranda nga yamenya omutangasi naye abange nga obutajja kubalaba mwasibira ddala enkobera ku luzingo neegaana okululya. Munnange bannange sisobola kwebengula. Nze Musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule Nantagwira kye yakimu kiwoowo olumunyogavu atalina mazzi talya. Saava omwana ono wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi waalwo kaluwoomya mu nsona lulimi ey'ekinini empomerenyere enyumira abantu okwetolola Ssengendo Nabulamu. Olw'okuba nti nno anaagogombole eggogombe talwawo yatalinda kifunvu kummuli mu lugonjo. Tandikirawo okubannyonnyola n'okubaluula abange yabadde musajja wa Katonda brother Senfuka Brian Senfuka Mathias si Brian, brother Senfuka Mathias yambuuzizza ekibuuzo. Nsooka okwetonda nti saakizeemu mu bwangu olw'okuba nti nabadde mu Kamusuube era Kamuwuube okufaananako eggalabi ery'ekyengera naye kaakati nzize okukittaanya. Yangaye muno awulira nga bagamba nti zinadde okunywa nti enki ezo bantu bangi bakozesa ekisooka ekyo muzijja kudda okunywa naye ng'ezo ezoogerwako okunywa oluusi tebazimanyi kale wababuulizza mu ngeri endala abo nabo katubeere nga tubeeke engeri gye tuttaanya kiyinza okubayamba. Tumanya zinadde okunywa kya ngeri bbiri. Ekisooka ezoogerwako ziba nkoona kubanga ku meggana ekigwo tugamba nti enkoona enywedde kale we baba bameggana bazoga amukubye ennume y'ekigwo n'enkoona n'enywa. Okwo kuba kunywa. Kati tulina ekisooka ekyo era we kyekuusa ku mbogo. Embogo saawa nga budde bumenyeka saawa 11 ziba zigenda nga bukya 11 awo 10 awo ziba zigenda kunywa amazzi ku byesero byazo. Kale bano abazukuka ennyo ku makya baazisanganga nga bagamba nti mu budde buno kati embogo zidda okunywa ku byesero, zidda okunywa oba embogo zinadda okunywa. Kale mu kigambo ekyo zinadda okunywa embogo okudda okunywa amazzi ku byesero nakyo ne babeera nga bakiteekawo. Kankomekaawo kubanga omumizisi akulira olujjulira ate ndaba n'akadde kalina engeri gye kanfuukidde olukookere kansiibulire wano awangala ebbemba.